Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifuru tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Omutabbizi wa Beat Fama ekintu buli ky'omuziki akutuusibwako Local Initiatives wiwala okwekalakaasa okuteeka obulamu bwo mu matigga. Kwekalakaasa kwa bulabe nnyo. Tugamba nti mukwano gwange tokwetabaamu ne badafa aba Local Initiatives. Tina Wange sebo je baliko kale sebo nawe je bali. Okay, bampise kadima na mayanja kabogoza tuli ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki wano ku radio wabadde ogambe tukubireko ku simu nyabo. Mwami kadima we bali kunkubira ku mukwano nkali Tina kiki nange n'ekizibu ekizibu kye nina omwami wange mwami mukulu kati omwami wange ali myaka nga 7 mukulu gwine emeka nange kale siri mutonyo naye ndi myaka nga 35 35 amuba mukulanye ne muno. Okay, nedda mwami kadima kakati ebuzibu enasaba onnyambe mukwano kiki omwami wange ayina mutabani we yakava ebweru amannya ge ye Mulishidi yakoze eki yasooka nankwana kati bwankwana nensooka neŋŋana. Okay, naye olwavaamu kale mukwano sitaani nga bw'omumanyi sitaani n'akola ki munnange nankema ne mwagalako naye namwagalako omulundi gumu naye mwami kadima omwana afuukidde ekizibu omwami atandise n'otwekengera omwami atandise otwekengera naye gwe kati mukwano Tina wagotya mu nsobi ate n'oyagala tolaba nti ekyo kiba kikyamu mukwano sitaani nga bw'omumanyi sitaani yankema nenjagala omwana. Muzeeyo mwinamu omwana? Simwina mwana naye ndi lubuto yesebo. Kati naho oyagala tukole tutya? Kati nsaba onnyambe mukulu kadima onkubirire ku mwana esimu gye nakuweerezza. Ndiraba kwaniriko Mulishidi. Omukubireko omugambe munnanga neesonyiwe. Gwe lwaki tugweyogera naye? Nayogerako naye munnanga omwana afuuse ekizibu. Omwana Anemeddeko. Akulemeddeko? Omwana Anemeddeko. Kakati ebintu bino biri ku radio totidde nti muzeeyi anaabiwulira? Muzeeyi tawulira taza kuwuliza radio. Naye ne bw'anaaba abiwulidde sirina kyakukola kuba yatandika otwekengera. Omuvubuka ye Mulishidi. Omuvubuka ye Mulishidi nsaba omukubireko mukwano omugamba neesonyiwe. Okay, kamukubira no tovaako nkali akutabudde omulenzi. Hello Mulishidi sebo tata jebale kale sebo nawe jebale unaniso obulamu bulungi muganda wange tosobola kubanga si bulungi. Okay, kakati bampise kadima ne namayanja kabogoza tuli ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki wano. Esebo waliwo ensonga egenda maaso Mulishidi. Ensonga ki muganda wange? Etali nnungi ekuze nti yayinza okukuleetera emitawaana. Waliwo olina omukyala bamuyita Tina mukyala muzeeyi wange. Mukyala muzeeyi wowe. Kakati kituufu kiri nti muwano mu mutabbizi twogera n'omuntu aba afuuse ekizibu. Kakati omukyala ono omufuukidde ekizibu atunyulira n'atugamba nti yakola ensobi ne mweyagalako. Naye n'ayagala kikome naye gw'ogaanya okikonya ofuuse muzibu nnyo ebintu ebitutte ku level ndala so nga ne muzeeyi n'atandika okubeekengera okimanyi nti ono maama wo mwakola dde ensobi. Mali yali yange olwedde we nagisangawo nga mali nnungi nnyo nga ndaba n'emyaka tusobola okukwatagana kale tukwatagana mu mbeera eyo. Mulishidi mali eri byange kubamu olubuto lwange naye lwakuba muzeeyi mbadde sinaagala mmubuulira. Ogambye ki? Olwedde akimugambe n'agaana. Alimu ki? Ate okakasa Mulishidi olubuto lwa muzeeyi. Obadde naawe Tina kw'olimu. Olubuto lwa muzeeyi nze nakwagalako omulundi gumu nazza musango. Nedda ogwo tegwali musango naye nze mbadde mmanyi nti muzeeyi twagaana buganya olwedde okumubuulira nga tukwekawo kiri neera ne muzeeyi agenderedde. Mulishidi nsonyiwa mukulu kadima nsaba onnyambe gambe anviireko ddala. Mulishidi saagala bintu byakummazi anti kakati kimalise ku leediyo olwedde efunyeemu mu kisanzu kuba nze njagala gwe muzeeyi kati mulabika toyagala
netina ye alabika atakiriza muzeeyi taagala muzeeyi ategeere nekino tukikutule mu nnyambeko teri kuyamba mulishidi omukyala nyinyonyodde oluseba abamaama ogwewepankirako ensobi weba yabaawo mugikomyawo maama wange mumanyi mulishidi nvaako ndi maama wo wakola ki mulishidi nze ndi maama wo nviiraako ddala nakwagalako omulundi gumu onfiikidde ekizibu mulishidi ndeka naye gwe okimanyi nti ddala tweyagale siriyasi ng'ovudde ku bya muzeeyi myaka 7 agenda nakufa wano ogenda kuyita kaserengeta osigale ng'okubye bukubi paasi tusigale nga tudda mu kintu naawe okiraba ba mubiri ebya muzeeyi naawe leka nkunnyonnyola ebigambo bino kyoba owulira okuva olwaleero mulishidi ndeka taatawo siina bwe nyiza kumunyonyola kintu ekyo nakwagalako omulundi gumu ndeka kakati Tina mulishidi atugaye nti olubuto lulwe bannange olubuto lwa muzeeyi olwo si lulwe nze namwagalako omulundi gumu olubuto lwa muzeeyi tujja kutuula tubalemu okusinzira we twatandika okweyagala nga saagaana kummanyira nviiraako ddala Tina yavuddeko mulishidi naye kaakati mulishidi naye omukyala abeera maama wo omukyala abeera maama wange nkimanyi naye naawe nga obimanyi oyo gye mwakoladde ensobi naye bambi weebika omumazeeko emirembe gwe taata wo tomutya taata mutya naye taata era agenderedde naawe ne woomulaba ne mukusindikira ku whatsapp taata agenderedde kadima si kunsindikira ku whatsapp nedda kakati yanti era alina waagenda okunsumbulira wennyina omuyambira aleka muyambire ddala obulamu omwana olubuto lw'omukyalo omuga nti olubuto olubuto lwange olubuto lwange walukakasaako nti lulwo olubuto lwange agyekoziyakagala kutabula muzeeyi kati awozegenda kakulekera okuleka kuba kati olubuto luli mu bbanga ki ebbanga lyetolye lulimu manyi toli musawo oli pulizenta tujja kwegwako ze nkugambye emaali yange Ensonso gigenze gitya ne kadima mayanja ne ampukabogosa ku 96.3 beat for my ekintabuli ky'omuziki lowooza Murushidi ayinalo muzeeyi teyalugwamu Murushidi yayinalo bana omwamagezi ki omukyala ayina kugenda mu maaso ye nga ayagala muzeeyi we ono omwana muyayi nze mpulidde omwana muyayi nzirigambye nti muzeeyi akuliridde ajja kumutawaanyera maama muzeeyi nga Allah amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ani yamugamba nti omuntu akula yafa ono ye tasooka kufa ono omutabani anti eriiso ly'omutabani awaddugadde we wala